abalabe baffe aba HKBD amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli mu kiseera kya kisiibo ate nga nesimye nnyo okubeera nti nkyabaweereza olunaku olwaleero tuli wano ku National Theatre nga bw'okiraba nti King Saha yesimbyewo kuba UMA President. So kati tugenda kubeera tetumulaba olunaku olwaleero naye nga sinaba kubeera nga mbanjulira show batuusibwako Speed Express Tours and Travels ne baganda baffe aba Ross Coffee Academy. Ffe nga ba HK Media twagala okubagaliza ekisiibo ekirungi nti Ramadan Mubarak. Nice to meet you guys. Chechiriwa. Best in your Chechiro, my Ogi. My Ogi. Yeah. My Obi. Yeah. Your Oji. Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Ekintu chikwasiza mankoksi. Yeah, of course, man. I'm always behind the giant, and he's a giant. Okay, so chechigera maso nakola lero tubalabyeko nga mulabika mwina press conference yamanyi nnyo gala kirabikandoze kintu mukitadde ku level ya kubiri. True that. President abadde ajayo mpapula. Okay. Naye ndowooza empapula bandizikomezaawo zigaba. Kubanga abantu bonna bonnola ng'obwesimbibwa dda bwemba yatamulonze. Okay, sasa kulaba mukwano. Nsanze okulaba Hadija ebbanga libadde ddene nga nange nkulengerera wala naye kyakabi onsanze wano nga nonye foomu zange kubanga nsazeewo neesitukiremu obukulembeze buli muggwe buba muggwe mu mutima gwo birwo kya accepting okyambala so njagadde nsitukiremu bayimbi bannange tubeere united mba uniting tusobole okuba with a common goal with united souls. Okay. Yeah. That's so nice. Okay, so kati chiche Avuddeyo ku lwakino gamba nti gwe ko jobere nga weesimbawo kuba UMA President. Bingi nti nange kenyini nfiiringa nti lwaki nsirikira ebimu ng'ate byandituyambye nfiiringa nti ninga bayimbi bannange nange nzibiddwa mu royalties mu tunes mu structures nyingi ziri awo underground zitaking ebintu bingi nnyo ate nga ffe tulivinga akaseera katono kati bayimbi bannange bwe baba nesize ngera soka babanjiza buli omu ategeera afunawa era ddi so bingi nnyo byotasobola kudisclose nga kati mu kaseera katono ke tulimu nze nfiiringa nti bayimbi bannesiga ate ngenda kuba tuta manifesto spokesperson nga bagambye nti tugenda kuba tugita mu bbanga ttono nenga tugenda gita mu episodes to make sure nti buli kintu takiri understood si matter of kutabuti nti buli muntu alina okuba ne manifesto olina okuba nga artist olina ensonga neweziba ntono nenga artist zogenda okukola olowooza ati olaba nga unity nga wegambye for over 20 to 25 years kyekikyaliwo kibalwanirira bayimbi kwatagana kuwegatta nange ngenda kirwanako kyensobola making sure nti bensobodde okugatta mbagasse ate era abantu bajja kiraba. Okay. Olowooza nti nekintu kinene ekyabayimbi okubeera nti bakwatagana wamu ne babeerako omuntu abakiikirira kinaakola? Kyekibulawo mu industry yaffe kubanga mu mitima tukwatagana. Era ogulaba nga naakuyinako bad mind oba kale gwolinga alowooza nti oba gundi alabika ddinako. Ogulaba lwemisinkanye ng'ate mu flowing. So ndowooza nti kulaga nti buno bukulembeze bwaffe buli muntu nga buli approachable buli muntu asobola obutuukirira tuso okuweyongerayo maaso mpola. Okay, so kati ku nsonga y'okubeera nti weesimbyewo totidde kubeera nti ne bagenda kukuba kiraba ng'ogenda kiwangula? Nze sitambula nnyo na fiya nze njagala nnyo okuwangula ate njagala nnyo ekintu ekirungi nti wetuba nga tugenda funa kirungi mba nakyo ate nga nze omu ku kirungi. Ate waliwo n'ensonga endala enkulu UMA abantu bagirowooza nti no bintu byenarema iye bakirowooza bino byabayimbi era ono agenda soko balobi tunyonyola bulungi UMA abantu bakirowooza nti gundi ya NRM oba ya government nti yes eringa government yose bode yabayimbi sa music body kyetuvudde tulaga abantu nti bino si bya NRM era bonna abayimbi bonna ojja balaba Bob Wine ba Mick Wine bonna ba Nubian bonna nga bali muntu ki bagoberera omuyimbi waabwe ono because ono ye muyimbi era kyovula bazze akwasaganyize wamu bode yonna ya industry. Okay, so kati tukirabya ekyokubeera nti nomuyimbi agenda kubeera yasimbawo ku gufo ogw'amaanyi njagala mbeere nga nkuza katekweri music side kyekiriwo papa obudde nga bugenze 2022 tulinze tukooye 2022 twamusimbudde ne sivaawo ate nga very soon era tugenda kuba mu sivaawo vibe just kati waliwo kino ekizeewo
naye lange team ne management era bali eyo bali ku Sevao movement. So music ya movinga just nti tubadde tumaze ebbanga nga buli kimu kiri kiggale nga tusobola kusuubula nga ate amaduuka maggale naye kati essaawa eno tusobola okuta music. So kati guno mwaka tusuubireyo concert, tusuubire ki guno mwaka muno ebintu bingi nnyo, concerts UK yawedde n'ebitundutundu ebirala ngenda gendayo ne wano era n'ebitundu byembadde baddemu, so bantu basuubire kutulabako ebbanga libaludde nga tebatulaba ne bayimbi bannange. Okay, teyanzanya mukwana. Okay, so go nalaba HK Media manya nedowozi nze Hadija Kigozi mbera kutusaka ebyagalo laba tengo nako lalero tuli waneno ku National Theatre, tuli mu kiseera kya kusiiba onaku olusokedde ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwena abandabira gye mundabira abali e Dubai, abali e South Africa, abali Austria, akasana kanji nnyo naye nga ate ekintu tukikwasaganya bulambalamba. Shone tusibako aba Speed Express Tours and Travels ne baganda bafe aba Ross Coffee Academy. Bagaliza kisibe kirungi. See you again.